Olwaliro lwakuna enaku z'omwezi tubala 24 omwezi gwa 2 omwaka 2022 nkuwaniriza nenkobaza okubanga otwegasseko mulabi wa Lugonvizi Show gyosinzira okubeera ng'otulaba mwebale nnyo mwebalire ddala abali mu mawanga ag'enjawulo simanyi oba mu ggwanga lya Ukraine eriyo bannayuganda baffe nebumba nga gye muli twongere okubanga twesabira kubanga bannayuganda bali kyenkana mu buli ggwanga ne Ukraine ejja kwekanga nga waliyo abantu baffe kubanga olutalo lwatandise dda embeera esoomoza oba olyawo omurusha atandise okubanga akuba eggwanga lya Ukraine ekyongedde okusatiza ensi eno nti oba olyawo Ssematalo owookusatu ayinza okubanga abindabinda kubanga tusuubira amawanga ag'enjawulo okubanga gasitukiramu omuli eggwanga lya America Bungereza eggwanga lya Germany n'amawanga amala Japan China okusitukiramu okulaba nga gayingira olutalo ekibuuzo ekiriwo nti buli omu agenda kudda sayidi ki kati akaseera akaliwo ka buli omu okufuna ludda naye byonna mu byonna nyongera okusaasira abantu ab'enjawulo abali mu bitundu ebitaaguddwa entalo waliwo abagamba nti olutalo lutandike ewabeera entalo gye tufune ensimbi waliwo bannayuganda nga bo bafunidde ensimbi mu ggwanga erya Iraq olw'olutalo lwaliyo waliyo abaali mu Afghanistan abafuna ensimbi n'ebitundu ebirala Libya waliyo abagenzeyo nga kyava ku lutalo lwaliwo naye nze nzikiriza nti emirembe kyekikulu mu byonna n'olwekyo singa tuba nga tuli mu mawanga agatebenkedde kyekisinga mu byonna olunaku olwaliro tetugenda kwogerera bbanga ggwanvu naye ensonga ezigenda okwogerwako zitukwatako ffenna nfunye reports ez'enjawulo ku makampuni agatali gamu agamu gali wano munda mu ggwanga erya Uganda amala gatandikawo nga gasinziira mu mawanga ag'ebweru naddala abatwala abaana mu ggwanga erya Abu Dhabi mu ggwanga erya UAE naddala Dubai cases nyingi kigambo bed space kifuuse ekivumo olwa kampuni okutikka abaana nga babasuubiza okubafunira emirimu ne babajjako ensimbi eziri wakati w'obukadde 3 n'obukadde 7 okutuuka eyo kwandibadde okufuna emirimu ne babateeka mu butanda naddala ekitundu ekimanyiddwa nga Daila kyekitundu kye basinza okuripootingako nti waliyo abagenda ne bafuna emirimu era sigenda kumentioninga kampuni yonna obutambi mbulina obw'abaana abatandise okugobaganyizibwa omwana nga yasasula tannafuna mulimu naye olw'okuba nti waliwo bannayuganda abapya abazze abavudde e Uganda ate nga nabo abaggyeko ssente mu kusooka mulina okufuna ew'okubasuza ne mugobaganya abaasookawo aye ne muyingiza abapya ono yasooka ne mumugobera ku lubalaza n'asigala nga mu nsi alimu bwomu abaana baffe bangi abali mu Dubai nga visa zaaweddeko bali ku overstay abaana baffe bangi abali e Dubai nga tebamanyi kye bazzaako bangi abali e Dubai nga bali mu kulabirirwa abantu baabwe baaliko e Uganda n'osula n'ova mu ggwanga erya Uganda n'ogenda mu ggwanga ery'ebweru ng'osuubidde nti oba olyawo ogenze kutereeza bulamu bw'abantu bammwe naye ogenda okumaliriza ng'ate abantu be waleka e Uganda bw'osaba bakuyamba okuweerezayo omutwalo 2 ofuna ekyokulya abaana bangi nga visa okuzizza obujja baakuba masimu Uganda munyambe mu mpeereza y'akakadde abaana bangi abava mu mawanga naddala gali ag'Abuwarabu amala Omani Saudi Arabia n'ewalala ne balinnya ne bagenda ne bakomawo e Uganda ne bakola bye bakoze ne bamala ne bagenda e Dubai nga bagamba nti kakati ogenda e Dubai kigenda kubeera kirungi nnyo okutuuka e Dubai embeera neegaana n'obwo obutono bwe yakola e Saudi Arabia n'abutunda asobole okuba ng'awangaala nzikiriza nti programu eno bangi abaana abali mu maziga era singa tukira ku kituga nti tutema simu okuva ebweru w'eggwanga baana kyabali mu mbeera esoomoza baana kyabali mu mbeera enyigiriza ng'amakampuni gabasuubiza emirimu ne gabatuusiza mu bed space ne babasuuza omwezi gumu myezi 2 myezi 3 visa neggwako visa bweggwako olw'okuba nti bali tebakyalina kyabbakolera ne babasindiikiriza kubanga mu ggwanga baba bali mu bumenyi bw'amateeka naye ng'omulimu gwabula nsuubira okuba nti mu interview ezandikoleddwa omwana mumusitule nga mutegedde nti mulimu ki gwagenda okukola era gwasobola okukola nga mumulambikidde bulungi naye omwana avaawo n'agenda ebweru nga bamugamba nti ogenda kukola mu woteeri avaawo n'agenda ebweru nga bamugamba ogenda kukola mu kasino avaawo n'agenda ebweru nga bamugamba nti ogenda kukola oba mu supermarket okutuuka ebweru ng'emirimu gye baali musuubiza ate yalina okwenoonyeza emirimu kati byakyuseemu e Dubai luli be baatwalanga nga bagamba nti emirimu weegiri bannayuganda babaagala mugye mukole ate kaakati otuuka e Dubai ne bakusindika gwe weesabira omulimu nga none yeesitudde obwesitudde n'atagendera mu kampuni n'asasula ennyonyi ye
n'afuna visa nyangu okufuna ne yeesitula n'agenda ng'ayina watandikira asobola okusinga nga tagendedde mu kampuni singa aba n'omuntu gw'asobola okutuukirako n'agamba nti ntukidde wano olwaliro naye abaana babajjako ssente mu makampuni ne babateeka ne babatwala oluba okubatwala mu mawanga ago gye wandisuubidde nti ezo kampuni olw'okuba nti ziri recognized zibeera zirina emirimu ku lisiti noga nti kaka tulina emirimu bwekiti twagala abantu bwe bati lwaki obeera olina emirimu ebiri n'oyagala abakozi 75 gwe kenyini nannyini kampuni sooka ogende mu makampuni ago gye mubasindika obagambe nti tulinayo abaana basobola okukolera kasente akawansi ate nga balina empisa musobola beetaaga nkuleetereyo bameka nsobola obaleeta mu bbanga lya mwezi gumu ne mbakukwasa singa ekintu ekyo kigaana buganya loga nti baali bansuubiza naye byatuuse ne bigaana tusobola okuwuliriza kubanga waliwo embeera ebaawo nsinga naye tosobola kugamba nti gwe wakola akasengeko kalumuko kalinga studio eno ine studio nene kubanga eri ku fuuti eziwera naye ng'olina karumu ka fuuti 15 ku 15 n'oteekamu obutanda n'opanga omwana n'omugye Uganda ng'agenza ayina essubi nga ne ssente ezimu neewole abaana abamu okubasasula ssente ze ezibaleeta bamala kusinga bupoloti bwabwe mu bamanerenda naga nti kaŋŋende nkole ŋŋenda kusasula mu budde era abaana bangi nga bupoloti bwabwe butwaliddwa abaana bankuba erisonika mwami Lugonvu osobola okununula osobola okunfunira nnunula bye nasuubira si bwe biri ndi mu overstay bye nasuubira si bwe biri nsigaza wiiki emu visa yange eggweko bampa emyezi 3 visit visa nsigaza wiiki emu nsigaza wiiki 2 naye kubira maama kubira baaba mugamba akataka kange akatunde nsobole okukomawo oba kubira baaba omugamba akataka kange akatunde bampeereze ku ssente nsobole okubeerawo y'embeera eriwo naye ng'abaana bano bagenda basuubiziddwa emirimu era ku ezo ssente ze babasaba ze basasula nga balowooza nti oba oliawo okwata otyo omwana n'omugyako obukadde 5 n'omutusiza mu bed space n'omwebasaamu ebbanga lya myezi 2 waliwo akatambi akabadde katambula ebbanga lyonna wano wiiki ewedde yonna ne wiiki eno yennyini akatambi nga katambula kalaga omukyalo omu n'omuvubuka nga bagobaganya omuvubuka mu kayumba bamugamba fuluma nti ontwala wanti ngenda kufunira ewalala namuga nti wano lwaki siwembera nti sigwasalawo kasita otuuka wano obeera mu mikono gyaffe wetwagala wetukuteeka ekitegeeza ne mwagala kumusa ku lubalaza mumuteekako wetwagala wetukuteeka sijja kuzanya katambi ako era I'm not attacking any company njagala okwebaza kampuni ezikoze obulungi kubanga mweziri mulimu kampuni ezisooka okutwala obudde ne zinoonya emirimu ne ziryoka ziyita abakozi ne zifuna emirimu 8 ne ziyita abakozi 8 nga zimanyi nti wootuukira mu bbanga lya nnaku 2 ogenda ku interview bagenda kuwa omulimo era abaana bangi nga nti zonaku lwe natuuka lenagenderawo ku mulimo naye ku lwaliro Dubai yeegombesanga kati Saudi Arabia yeegombesa okusinga Dubai ng'ovudde ku bizibu ebiriwo ebyoba biki naye Saudi Arabia ku mirimu manya nti ogenze Saudi Arabia mu wiiki emu ogenda kufuna omulimo mu lunaku lw'otuuse ogenda kufuna omulimo wadde nga keesi ezizira tezibulayo naye ate ekiri Dubai kikambwe nnyo Dubai efuuse empuku ey'abamenyi b'amateeka Dubai efuuse empuku ey'ababulooka b'abaana baffe Dubai efuuse empuku eya buli kakampuni oli bwakira ku makya n'afunawo obukadde bwe nga 3 ng'akola bed space oba obukadde bwe 4 ng'akola bed space bw'atandika bed space ekiddako nga nti ndeeta abantu ebweru ng'afunayo abaana bagamba nti munnangire kampuni yange ereeta abaana ebweru olw'okuba Dubai eri free okoleramu by'oyagala buli kimu ne bannayuganda beeyambisiza omukisa ogwo ate okunyigiriza bannayuganda bannaabwe basiba babagunda agakonde buli kaseera Dubai ogumu ku mirimu kati giri ogwa ba agent gwafuuse ogumu ku mirimu era manyi nti eno vidiyo tegenda basanyusa naye mukkirize nti singa omuntu oyo gwabadde Uganda nga gwe batudde ne bakola kye mukola bannammwe n'okwata omwana n'omutikka n'omugye Uganda n'omutwala naye ng'okimanyi tewali mulimu n'omutuusa n'omugamba nti kakati genda eri onoonyeeko kakati genda eri onoonyeeko kati genda eri onoonyeeko nze mbadde manyi nti muzigyeko ssente nga mwanfunidde dda n'omulimu ebintu ebyo mubibagamba nti bwe tuba tuusire mugenda kwenoonyeza emirimu bwe mba ngenda kwenoonyeza omulimu ekitegeeza nsobola okwepakira ne neetuusa mubategeeza situation zino ze babeera bagenda okuyitamu nti munnange tukutwala okutuusayo tukutuusaayo naye omulimu ogwenda gwenoonyeza ffe tujja kuyambako okulagirira makubo
ekyo nakimanya nti ekimujje Uganda agenze Dubai agenze kunoonya mulimo naye abaana bava Uganda nga bagenze Dubai kola so si kunoonya mirimo ne basinga ebintu byabwe ne baleka nga balidde amabanja ne gafuuka amabanja era bw'owola omwana nti ng'agenda Dubai n'omuwola sente zimutwale Dubai mu kaseera kano nga kampuni emutwala Dubai okujjako nga mugyesiga nnyo naye nga muga nti kampuni etwala mwana Dubai katukuwole sente otuukeyo okola otuddize zimuwe ng'okimanyi zizza n'obutazizza kubanga bangi gwamuwoza agenda ntuuka akaseera ga nti nyongerayo bambi visa yange gwako waliwo abaana nga myezi 3 okuva lye yagenda takola omwana yakomyewo muganda wange Frank yali e Dubai bange ebintu bye yasangayo bizibu waliwo omwana aga nti gwateekateeka okujja e Dubai jangu ng'omaliridde ng'okimanyi nti omulimu okugufuna n'obutagufuna mulaba nnyo ku TikTok naye bamwataakinga naye kyayogera kituufu abaana bava e Uganda with expectations nga nnyingi ne basinga n'okusinga ebyabwe okutuuka eri ne bigaana abaana bagenda gweddalu abaana bagenda kwetuganga akapooti ke yali akoze Saudi Arabia maanyi yaleka akatunze nga kati kangende Dubai nkola obukadde 2.2 kubanga bamugambye ze bagenda omusasula obukadde 2.2 ekibuuzo ekiriwo bw'atuuka e Dubai ne bigaana kikyazzaako era njagala kugamba ekintu kimu okujjako ng'olemereddwa naye ekyeyo tekikutunzanga ttaka lyo ng'ogenda ku Kyeyo tosinganga nnyumba yo ng'ogenda ku Kyeyo bw'obulwa ng'ezikutwala manyi olina ekikutaasiza kubanga n'abali ku Kyeyo baagala katakaate gwe k'otunda olina akayumba okazimbye n'okasinga ogende ku Kyeyo n'abali ku Kyeyo bakola kufuna kayumba ate gwe Mukama akakuwadde ate okatunda laba bw'otunda akayumba n'otuuka ku Kyeyo nga tewali akutaasa n'otuuka ku Kyeyo ne bakussa mu bed space n'ogwa mu mikono gy'abantu abataagala kumanya abamu bafuna riziki n'amazzi nga nti kampuni eyatwala nagivaako munnange nga ndaba talina kyennyambi ne ntandika kunoonya byange kupambana byange kuyiriba byange era abaana bangi nga baliwo ku lwabwe ate babatwala nga babagamba tugenda basuza wa kasita ofuna omulimu nga bed space yaabwe ogivaamu era babalaba ng'oludde mu bed space yaabwe ng'ate waliwo abapya abazze be bagenda okufuula kyobadde nga gwe bakufubutula ng'ovaamu nga bayingizaamu abalala kino kigenda kukoma ddi gavumenti efaayo okutunulira amakampuni gano agalanga nti batwala abantu ebweru ne babagamba nti kati mwagala abawala 3 tulage amakampuni agabasabye mwagala abawala 4 mutulage families ezabasabye mwagala abakozi b'omu supermarket 3 mutulage supermarket ze bagenda okukoleramu nga ne gavumenti esobola okukera kunyaga nti kati tugenze Dubai kebera ku baana baffe Kizito gundi kali esuubula gundi Nankinga gundi Dodo gundi abatwalibwa mu supermarket bweti batikka butisi okutuuka eri nayingira ekiyumba n'olwekyo nsaba abakwatibwako ensonga eno bagitunulemu abaana bano bayita mu kunyigirizibwa okutagambika tubataase bangi basinze obutaka bwabwe bali mu mbeera enzibu esomooza mbaagaliza ekiro ekirungi naye nga bwe tukirowoozaako totundanga ttaka lyo wadde ennyumba nti onoonya zikutwala ku Kyeyo kubanga n'abali ku Kyeyo baagala kugula ttaka na kuzimba kayumba ate gwe koolina ne gy'ogenda tomanyi oba birungi okusinga gye wajja ezo ezaakola ekyo ky'olina ky'osinga mubere bulungi.